At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Tubaniriza nnyo mu kanyomero kaffe ka wiiki eno Uganda ya Lero, Uganda Zaabu nga namwe mubiraba. Mu butuufu tuba tutunuulira ensonga ne tuzimenyamenya. Mu kumenyamenya kwaffe tetulumba tetukola ki wabula tuba tutunuulira embeera za bulijjo ng'omuntu twandyeyisizza tutya, ani asiruwaza ani ayogera ekituufu, ani ayogera ebyobulimba. Era mu wiiki eno wabadde ebibaddewo. Frank Gashumba wiiki edite yakyaka nnyo naye wiiki eno yakuta omubabiro nti bakyaza ne bawayiswa mu fumbiro n'abako n'ebyayogera awo analysis tujja giwulira. Wiiki eno General Moses ali yadde atambula nga tewajjamu ne gudde n'agwa ekyigwo Sadida n'agwira n'omuntu yagwiridde namukyala kifaananyi kidde kisaana kulabikako. Mu wiiki y'emu Sheebah Kalungi bamutogaatoga yavaayo n'akyogera naye ng'ate alingaga nti bamutogera ku pate nga tannaba ku performinga. Naye era abantu ng'aba social media wobamanyi babeera beekuba sayidi eno n'eri, balina gwe bakubyekubyawo n'avaayo naye ne yeewozaako era bijja mutegeera. Era mu wiiki y'emu alipoota y'emmwanyi ebuze wemala okubula ate pulezidenti w'eggwanga n'asalawo okuyita abakola lipoota, abamu bakkiriza abalala baaganye. Mu wiiki y'emu mu lukuŋŋaana lw'abakyala waliwo eyadde ayagala okuyisaawo ekyemmwanyi prime minister naye abakyala ba Buganda ne bamulaga nti nedda ebyogezaako okuteesa ate naye n'abawuliramu n'abaga kale bwemuba temwagala nkyogereko kale kwegamba etteeka nalyo lyakwata akatidiri awo. Nga bulijjo tubeera ne munnaffe Kabuye era kamusaba ababuuzeeko. Abatuwuliriza mbalamusizza kama yeebala abakuumi okuddamu okuba nga tusisinkana olunaku olwaleero. Mpozi nja kusooka mpiseewo akalowoozo kange eri aba UCC. Ekinaaba nga kituufu bekikwatako batuyambe oba si bekikwatako banansonyiwa. Ndowooza kati tuli myezi ng'ebiri TV zakyankalana. Emikutu egimu tegiriiko, mirala gyekwata, tewali waayina kibuuzo, tewali waayina ansa ya nsonga eyo. Wabula buli omu atuuka we otegeerera wamuno nti naye tagirina. TV ezimu zivuddeko, endala zijjako leero bw'osangako endala zino bbiri ne zivaako. Tetumanya ali mabega wa nsonga eyo kukyataaganya TV eyo naye mwandibadde mutuyamba. Digito baagala gitutamya. Abantu bateekamu ssente zaabwe okufuna ekintu ekirungi. Naye TV bwe zibeera zifaanana zityo simanyi mba nsasula ya kuba ate ekya free to air ate kyo kyasukka oba mwagala kukaka abantu bagende ku nkola y'okusasulira ku mpaka. Ndowoozaako mukagudde kubanga abantu abasinga kampuni zino bwe twali tugenda ku TV ez'okusasulira ezo abantu abasinga tebasooka kulowooza nti waliwo free to air era ne bagenda ku decoder ne bagula decoder naye decoder ne zisukka obubbi ne zisukka obuyaaye nga bongeza buke eno ne bongeza eno ne bongeza omuntu yafuna ku siringisi 8 n'atuuka kugumu kitundu n'atuuka kugumu 2 abantu ne bakoowa teba ne batandika okugula free to air ne bateeka ku ma TV gaabwe. Ne TV ezikolebwa kati ezisinga okufuluma n'ejjiramu kati balindowooza bagenze okulaba nga akatale tebakyalina bantu babagulako basembye nakyo. Ndowooza kwe kukwataganya kati abantu ne babeera nga TV ndowooza oba zino kampuni zikwataganagana n'abamu abali mu byempuliziganya eyo okutaataganya TV eziri free to air. Ekituufu kyo balina okukola omulimu gwabwe okufuba okola nti no tufuna sigina ennungi. Kati ako kalowoozo kange mutuyambe abantu basobole okuddamu okola ne TV ezivuddeko zisobole okuddako. Ensonga endala kale nze mu kutwaliza awamu oba kansooke njogereko ku mukulu ono eyagudde mu paalamenti. Yagudde ekigo. Kati munjogere ennyangu abaana munjogere ennyangu ffe bwe twalinga twogera ndowooza mu kyalo eyo omusajja yagudde ensimbu
Simbu yamukubidde mu parliament. General oyo abaddeko bagamba okuva mu biseera bya Idi Amin bannaye General takuta Kubanga abantu amuze kyasikkiriza kuba yasooka n'agwako ennamboole ekyo. Yali asimula omupiira ne yeetwala ne yeekuba ennume y'ekigwo. Ne tulowooza ngeri gye guli mupiira teyeetegese naawe omuntu omulala osobola okwawula n'okola ki? Yaguugula. N'ogwa. Naye ate ku luno nga tewali amukutteko yetalantuse yekka n'agwa. Mu ngeri ennyangu mu kyalo bw'agwanga nga tolinaako omuntu akusindise abakubuuza ogudde ensimbu. Kale nandirowoozezza abantu abakuze ng'abo bandibadde beewummuzaako Mr. Moses ali okuze. Mpola. Sente ozifunye. Wali jjena oli brigade okuva ku mulembe gwa Amini. Mwe mwakwata gavumenti nga mujjako Obote. Mwe mwalwana olutalo lwagoba Obote. Amini ajje emyaka gy'ensanvu mu gumu. Oli wadda sente ozifunye ogaggawadde obugagga obufunye obadde minisita kumpi mulembe gwa Museveni okubala gwabaawo okubala wakomawo mu gavumenti okiikiridde abantu lwaki towummulako? Musajja okuze onolaba ofiira ku mulimu onolaba ofiira ku madaala. Ojja osukumbiza oli musajja mukulu myaka obala 80 naye si 80 kyokka kubanza endaba n'abekyenda abakyalinamu embavu. Naye teweesobola musajja okadde lwaki towanika? Banamuvugira mu kagaali kati. Okyalina baana boweerera nti be bakuluma nti sente ojja bateekayo kuba ate sente z'olina ofuna ng'ovudde mu parliament ne kuba minisita zisobola okulabirira abaana bo n'entebe kati bwategekamu. Lwaki teweewummuzaako? Mukulu oswala. Era kuba kuswala kwennyini. Oli fatiki tokyasobola kubaako kintu kyonna kyonna ky'osobola kukolera ggwanga lino. Ekigo kye yagwiridde omukyalo olina. Kati omuntu atasobola dde okwewanirira ng'otambula muzeeyi. Nga tolina omuggo. Kiki ky'okyasobola okukolera eggwanga? Era obwongo tugambe nti kati bwe bukola ennyo ng'amagulu tegakyasobola. Olwadde weweera wummula. Wanika otuleke waka. Olabirirwe ku bazzukulu. Kati nno oyo gwe tutunulidde yekka naye abalala nabo bateeka okuba nga gye bali. Anti Omuganda alina olugero olugamba nti ekite kitava ku ssengejjero kifuuka wankino nga kitegeeza ku ssengejjero okwo ku basengejjero omwenge gwe babeera bakoze okugutwala okunywa. Kati edda baaguterekanga mu bita n'ebidomola tebyaliwo. Naye kati ekitabo ekyawangaala ng'ennyo kyatukanga ne kikaddiwa ne kiba nti kikyasobola. Kuwanirira. Nga tekyetaaga kugenda ku ssengejjero. Naye olw'okuba mukama waakyo yabanga oluusi mufuta mukopita kitaddeeko mulala n'akitwala kati oluusi yeekanganga bagenda okukisitula ku ssengejjero nekyabika omulundi gumu ne kiyiwa omwenge enkindo ne zijjamu. Ng'essengejjero ekiri kitegeeza kintu kukula nnyo okuze mukulu. Nze gwe kankwongereko katono nkomaawo naye wandibadde weesuutinga tokyalina ky'osobola kukolera ggwanga kyamaanyi wanditudde n'obeera muwabuzi nga babidandi gye bali bakimusoke baani abali ewaabwe abaatuula. Siga nti baatuula nti abalonzi tebaabalondanga. Naye okuze kati byokola toswala oswaza buswaza. President yayise abakakiiko bamuweya ripoota abamu ne bagenda abalala ne bakkiriza. President Museveni nze nja kusanga obuzibu oluusi okumwogerako kuba ebiseera ebimu kati yafuuka wa ntondo. Bw'oyogera ekintu ekimu oluusi bakikwata bulala. Naye President etteeka limwanyire weesibyeko vaayo nnyonnyola abantu nti yeggwe nannyini kampuni eyo. Vaayo kyogere. Oba nako kapaketiko keetaaga mu kuwummulako oba kubeerako kabeere ka byanfunako nako tumanye nti bakitegeere baleme kwekwasa. Bw'otadde abantu obuzibu. Abantu bano ababaka bagenda ku decision ebaleme okukola. Bo nga abategeere ekigenda mu maaso. Etteeka bbi terina we ligasiza munnayuganda tebalyagala. Naye olw'okuba batya okukunyiiza. Kati ekitegeeza nti waba yennyanyini kintu akkiriza avuganye. Takkiriza kuvuganya. Tebamugaana kukola kintu kye. Buli kimu nga bw'azza kikola oba bwe yagamba okukyusa tamulimiti waliwo abali batazaagala okukyusa. Egirimiti abasinga bali tebajaagala yagikyusa. Nakinaava yayogera katugambe kiti nti akkirize akole ekikye tewali amugaana wabula akkiriza avuganyize katale kekamu. Oba kiyisizza mu pineeti. Ne bwana batavuganyiza nga nekisigala nga ye bwakyagala. Aveeyo ayogera aleme kuboolanya abantu kuba abantu bennyini abali mu NRM bakimanyi nti etteeka fu naye batya okunyiiza omukulu. Vaayo oyogere kati ekitegeeza nti abantu abali eno wansi ffe abalimi tukyawa abali mu kakiiko. N'okukyawa Kasayijja nti be batunda eggwanga ng'ate waliwo omunene omunene akiri. Kuba endagaano eno bw'ogitunuulira mu muntu obanga toli gwe nannyini endagaano eyo tosobola kukola ndagaano ekanaganako bwekyo. Tosobola kuyita abantu b'akakiiko abanyoonyereza. Olaba n'omubbi bw'abeera adduka bw'abeera wakundulwa asobola kubyako bye. Mr. President
Uganda ekuwadde buli kimu nga naye bw'ogikoledde lwaki tolekera abantu emmwanyi zaabwe lwaki tonoonya ku by'okukola ebirala by'oba okwata ebirime biteekeko bitandika okutunda ekintu ky'abakyala kugundi ku tteeka lye limu ekintu ky'abakyala okuŋŋoola prime minister kwe gakyengezaako okulaga nti ensi ekulaza ekintu ekiri gye kitinze naye okiremerako ababaka bakoze ripooti ne mu palamenti ogiremesezza okugisoma obayita kugenda mu state house bakoleyo ki bakyuse bagambe nti bibadde birungi babiveeko lwaki tota kintu kino ekitegeeza nti ekituufu kati yo ripooti yayingiddemu dde ebintu ebitali birungi tebasobola jjikiriza neweevaayo ng'egamba ki ekisawa yaliro mubaako kyokyusa ne bwekyandibadde kyebakola ababaka bojja n'ogisoma era abantu tebajja kuba bamativu tebajja kuba bamativu olw'ensonga bajja kugamba nti eyingiddemu lwaki olemedde ku mwanyi enkulaakulana ennyingi gy'oyagala okwongera ku mwanyi kituufu buli omu gy'ayagala lwaki togyongedde ku mata ate nze nina kyendabawo nti ripooti zigenda kujja nga ripooti bbiri abaaganya okgendayo bagambe nedda ebyo si bye twazuula mu kifo ky'okulaakulanya emmwanyi nga bw'okyagala bw'ogamba nti oyagala kulaakulanya emmwanyi tuyambeko okulaakulanye ku matanenti kuba ebyo tujja kulowooza nti okwatibwako kuba olina ne faamu nnamba eyinzi naye wano emmwanyi kwotolina mu sirinti guguno wandibadde oleka abantu ne batunda emmwanyi zaabwe nga bwe babadde nze ekyo bwe ndikyogedde bwe ntyo so kakati kubanga abantu ab'obuvunaanyizibwa batya okubaako ekintu kye basobola okwogera kuba bamanyi bajja kunyiza omukulu kuba kati prime minister abadde ku emikolo gitambula bulungi gya byabulamu abakyala bakuŋŋaanye naye Nnabagereka kwali prime minister asituse atandise okwogera mu kitiibwa abantu mwe bamulabidde nti omukyala prime minister ze kwegamba bwe bayogedde n'olabira ddala omuvubi twegamba Mr. President wayogera nti walonda bavubi ne tubalabira awo nti kale bavubi tukitwalira awo naye ate kakati ne batandika okukola ebyekivubi kuba ku mbeera y'ebyobulamu yabaddewo etteeka limwe yabadde terina we lijjira naye olw'okuba nti bwe yabadde afunidde chance n'ayagala akutaasa mukama we akikolezi akiyiseewo kuba abakyala ngaawo babuvunaanyizibwa kuba omukyalo owa wansi tagenda mu nkuŋŋaana ng'ezo tagenda kizibu nnyo abantu bonna babadde babuvunaanyizibwa naye obanga basobola okuŋoola kakati nabbanja etteeka eryo ate ye bakwatagana nabo nti nina mikwano gyange abakyala kati ku kyolabyeko kati genda olyogerere mu katale mu bantu ba bulijjo bajja kukuba nze nkubuulidde genda ekakumira olyogere gy'okiikirira olabe obanga abakyala bategeera basobola okuba nga bakuŋoola ng'ate nabo oluusi tebalina na nnimiro ya mmwanyi abasinga abakyala abo bannakampala bali mu kampala abasinga tebalima naye ku bye baawuliddeko ne kye baalabyeko tebeetaaga kumanya balabira ddala ebintu nga byakiyaaye byakibbi kweyagaliza ne bakuŋoolerayo nabbanja lwaki tosigazaako ku kifaananyi abantu kwe bakujjukirira abantu kwe bakulabira ng'omukyalo omukozi lwaki osalawo okwevuluga mu ttaka otembeeta ekintu ky'omanyidde ddala nti kintu kya bugwagwa nnyo nti ne bw'onookikola kati kyekituufu nti linetteeka aba NRM baalikkiriza kuba balina kye bavuga nga bo NRM nti pulezidenti alyagala abasinga tebalyagala naye bali bibita lwakuba nti omukulembeze alyagala bali bibita lwakuba nti omukulembeze alyagala bati omunyiiza ate omukulembeze tannavaayo nnyo kwogera ku tteeka eryo kati ku bintu byazaakola kiraga nti ebintu tteeka liri kampuni zize kuba pineeti alinamu omugabo gumu bwe bamuyita mu palamenti ajeeyogereko yamuyita n'amutwala mu state house era teyajjayo n'abakoze ripooti abayise mu state house kati olwotutegeeza eki kaakati waliwo etteeka eryazze olyogedde ku bakyala waliwo etteeka eryazze pulezidenti eryateddeko omukono ndooza katwogereko n'ekyo nakyo kiveewo ery'obusika naye abakyala balirwanisa bagamba nti ate abakyala balina kuweebwa buweebwa liigi z'abaami obunafu etteeka ligamba nti abakyala balina okugabana n'abasajja kati oba omukyala yafudde alina okugabana n'abasajja n'omusajja abaana b'ebbali balina okufuna omugabo gwabwe omusika bamuwaddeko ebitundu 10 etteeka eryo lyogwerako ki nze kiyinza obbagamba tewali wasobola kukola tteeka lya bufumbo ne lituukirira naddala mu Afrika wano omusajja osigala oli musajja ekyo naye bakyogera bakiteeka ku sayidi emu kirina kukosa musajja eri musajja ajja kusituka agenda lwanagane n'abakoddomi be kulwanira bintu bya mukyalo era obeera kisajjasajja n'ensi ekuyisaamu amaaso naye ate era olwekyo abasajja tebajja kukola naye ate era wewekanga okuggyako bannaffe ab'engulu era abakyala tebakola nnyo wano bintu bya bugagga naye abantu kyenyinza obagamba nga sinnakigenda wala abasajja mubeeremu amagezi bw'obaako ekintu kyo ky'osobodde okukola ng'okitadde mu nsi bw'omanya nti olinawo akantu ko koolina olina abaana olina obuvunaanyizibwa n'abantu be weetisse basajja mmwe mutandike okulaama kuba eryo etteeka likwata ku muntu atalaamye omuntu atalamye gwe lisinga okukosa naye yalaama singa gwe likwatako
eyalama ebintu bye biba birambike kasita ofanga tolamye etteeka eryo bwerikola ki weriyingirirawo naye singa ofanga olamye buli kintu kyo ng'okirambise ne bw'okigabidde etteeka eryo terikukosa. mukyala wa Pasamondo yafudde omwana n'akaaba ng'agamba taata newongulira soda naye Pasamondo yasinzise emitwalo 17 mu kuziika. Pasamondo y'omu era ka video katambudde ku social media ng'alina gwe yeegomba entambula ye. Tugambe nti n'ebisiyaga nabyo kati bitandise okulinnya enkandago biyingidde mu bapasita. N'omwannyo ekigambo pasita kubanze gye nakulira mu kasande ewaffe twalabako bapasita abo oba twalinga tubaawula. Church of Uganda twalinayo abasumba oba abaawule. Mugundi mu Katoliki twalina ba father ne ba brother. Kati bano bannaffe abalokole be bajja ne programu eyo y'abapasita. Era babanga n'okukkiriza kw'amaanyi pasita teyabanga na nziro yonna. Era ne bwe yabanga abanga nayo yamalanga kwenenya n'alokoka. Naye kati bwe ndaba ekigambo omubbi nga bamuyita pasita, Mondo tabangako pasita. Tabangako pasita, Mondo mubbi. Ekyagoba Mondo kuno misango gya kubba. Kufera abantu ne pasita Siraja ali ekitalya kati. Babba abantu. Mondo mubbi. Mondo malaya kubanga omwana oyo teyamuzaalanga omukazi ali naye mbufumbo bwa tabangako pasita. Mubbi awedde emirimu era ekyamugoba wano kubba. Kati asobola okukola buli kintu kyonna simwewuunya naye nze ekinnuma kusigala nga bamuyita pasita kyekintu kimu ekinnuma naye bandibadde bamuyita Mondo omubbi. Ate era abazadde basobola okutuuma abaana amannya. Omuntu yakeera ku nkya n'atuuma Mondo kisolo kirya mbuzi ku nsiko n'enkoko. Musajja mubbi kati n'olwekyo nze yansobera embeera ze. Ekyo era nkirese nga kiri mu gundi y'emu n'ey'amaka. Era ku bintu bye bimu eby'amaka n'etteeka eryo. Omusajja yabadde nansana awo mu Uganda eyeekumyeko omuliro ku mutwe. Omusajja ng'afuna omukazi bamuyita Nayigaga. Abadde naye emyaka 17. Nayigaga yalina omwana mujja na nnyina. Mujja na nnyina nga bamuweerera bulungi ng'asoma ng'atuuka mu sinyafu ng'afuna olubuto. Mujja na nnyina ng'ajja ng'atandika otyankalanya omusajja n'amaka ge. Nga yalabula Nayigaga nti ebintu bino omusajja bulijjo akutuma nti yakutuma oteekeko yakanti ye yakali mu mannya go. Looni za piki basayininga omukazi alinako amannya naddala ku looni ezimu naye nga omusajja yabadde ng'awa ssente. Ng'ole omusajja bw'alabirira ki amulinamu abaana 2 yabadde awo naye ku maka akaliro. Kati wotunuulira etteeka lino ly'omusajja limuyambira wa tugambe nti busirusiru nti yaddira ebintu nabiteeka mu mannya ga mukazi we kuba yatuuse omuwala naawe omusajja amagezi naawe omukazi amagezi nti ebintu bino newoyita poliisi biri mu mannya go tugende tuyingire ennyumba yaffe tugende tukole kibaali bano badda. Naye era mu kupokya n'ebiwundo omusajja ye yagambye mukazi wa kyamwagala. Kati poliisi wejja n'ekwata ono okuyingirira amaka g'oli okwagala omubbako ebintu. Okumukwata yatuludde piki ye kuba abadde ng'avuga boda nga mwe bakola ebintu yali yamutandikira ne saaluuni. Yatuludde piki ye neyeeyira amafuta neyeekumako we bataasirizza. Omusajja teyafudde kyakoze bubi yalifudde. Era nze ababadde bamuwa obujjanjabi mbadde nsaba oluusi singa babeera bajjanjaba nga si yeetooledde ssente bandimulese n'afa kubanga abantu ng'abo tebeetaaga kubeera mu society gye babeeramu. Omuntu eyakyawa edda be baba osiŋŋaana ng'akugamba nti nze neegendereza nafadda. Kati tukosebwa nnyo okubeera mu society n'abantu abafu. Kati etteeka lino liyambirawo omusajja ono kuba ebintu yabikola ne mukyala. Omusajja osigala oli musajja. Ekisooka etteeka terijja muyamba olw'ensonga omukazi si wampeta. Ekyokubiri omusajja oba musajja bw'oba okakasa nga yegwe wakola ebintu ebyo lwaki bw'oba wali ogula poloti we mwazimba lwaki wagigula amannya ga mukazi? Bwe mubeera mwagigula nga amannya gammwe ddala nga gwe wagigula bw'oteekako eri omukazi osaako n'eriryo. Ayinza okuba yali asuubira okufa amangu ng'abasajja bwe tufa amangu wano mu Uganda n'ayagala anti kaakati bw'oteekako erinnya lyo ku poloti aterekere abaana bw'oteekako erinnya lyo n'ery'omukyala tekitegeeza nti bw'onoofa bajja gitwala ebeera yammwe babiri. Lwaki teyagiteekako mu mannya ge gagena ag'omukyala? Kati oluusi abasajja abo ebiseera ebisinga mulimu omuntu nga tasaanidde kuba mu nsi eno. Omukazi si mwana wa nnyoko. Olaba ne maama we yennyini akuzaala bwe kikusa ekiseera n'omala okukula n'olemera ewaka mu takkaanya.
kati omukazi gw'olabye mukulu kati omusajja osiina bigambo biwoomu eri gyali wabula nsobola okugamba nti ndowooza mu mwezi guno yakutte ekikopo ky'abasinga kuba ojja kufa omukazi ebintu abitwale kuba yatandika ddu bitwala abadde ng'agamba nti omukazi yalinga anobaanoba ajja bitwala wabula kakati engeri gy'abeera tafudde kyeyandibadde akola yandizeemu n'akola ebirala n'addamu amagezi mulimu kwesiriwaza yagambye omukazi wakyamwagala naye kanaakana kajja nanyina kamukyankalanya kati amwagala ennyo bagamba siva we boogera abuukana kabalangula omuntu naye gaga yamuteeka mu cupa talina cupa gye yamuteekamu wabula busiriwe bwe bamuteeka mu cupa kubanga omukazi gw'otaasookako yajja n'omwana we gwe yasooka okumuzaalamu alowooza yafa nedda ndowooza mwogerako bwe nti obwongo bwe yandibadde afa n'ava mu nsi eno n'aleka ensi kuba bw'ataafa yekajja n'abantu ate kati agenda kupookya n'ebiwundu go gemazima feesi yonna yayidde kati obuzibu yandibadde afa okusinga lwanaafa n'abantu ye n'afa yekka feesi yonna yayidde ensingo talina musiru era teyeetaaga kuwona yeetaaga afa kale Sheebah aba ali eyo nga waliwo omuntu amusalako ng'alina abasirikale ye bw'agamba ng'ayingira mu mmotoka ng'akola kyakoze ng'amuvoola ekitiibwa kye ekyokuba omukyala ng'amukuba abasinga kye bayise finga bagitaddeko n'akafaananyawo ku social media nti yabadde n'entunuka wamala Sheebah ng'akola bulungi ekintu kyonna kyonna bo kye bagamba nti yali agenda ku performinga ku birthday kyatayogedde ekyo sirowooza nti yakyogedde naye wabanga yakikola ku birthday we bamala omutogaatoga najja bulungi nnyo kale mbu yeerwanyeeko n'afuluma emmotoka najja bulungi nnyo n'apafoominga n'avaawo ku stage nga talina kyayogedde n'eki nadda ebbali n'akola ka vidiyo wakola ka vidiyo teyayogedde muntu newabaawo abamuvuma obugwenyufu Rachel Magoola ne gundi ono wani aba Frigo Band Joani Takawalya ne bajja ne boogera we boogera aba social media nga woomanyi ne bagamba nti abo bakajja okwogera ku Sheebah akunama naye omukazi wa NUP bamukwata tebalina nakimu kye bavaayo okujja kukola ki kwogera tuba tuli awo nga ba social media nga woobamanyi nga bafunye dde omuntu waabwe nga balumba Andrew Muwenda ti yakoze ebintu ebyo omanyi bali naye Sheebah teyayogedde yadde neki nti kyatuusiza ne Andrew Muwenda okujja ku TV okwewozaako nze kati ebintu bino omanyi abayimbi abo beegendereza muyimbi bw'alaba nga tonaba nakugira era wakayita ennaku bbiri walabise ebifaananyi ku social media nga mu butuufu Sheebah kalungi ayambadde naye nga olabira ddala nti akunamye nga n'ak'omunda alinga atalina era ne bagamba nti kati ono olunaavaawo nga jjanga agamba nti era bazzemu ne bankwata ng'ate ekijjako ajja kugamba nti kati bankwatidde ku stage ne watabaawo ayogera abayimbi abo obeegendereza olumu bakola obubaadi nga balina bye banoonya ayinza okuba ava mu mawulire n'abaako kyakola ekimukomyawo egamba oluusi ne mubeeramu ekintu nga oyinza okwogera ku kintu n'osalira omuntu omusango oluusi nga si kituufu naye Sheebah yabeera nga bakukwatidde mu mmotoka ebiseera ebisinga kyena kugamba wano nti okulya kujja kussa abantu kubeera egyo gyonna gyonna mikolo gyakulya naye babeera bakukwatidde mu mmotoka kyesisuubira nti bakukutte olaba bakukutte Sheebah kiyinza okuba nga kyakugwanidde Sheebah oyambala bubi ate Sheebah yagamba mugamba ayambala bubi naye ate ba Beyonce ye be yakoppa anti kakati ba Beyonce bakoppa temubagoba ku TV z'abantu ba Beyonce bakoppa be Bulaaya si ba Africa si ba wano bw'aba ayagala okwambala nga ba Beyonce agende buki e Bulaaya ekirala omuganda akuga nti omukyakaze tatya galaama nze nyinza obutaba na buzibu nangoye za Sheebah kubanga bangi oli ogenda n'omusasulira ne ssente n'ogenda okola ki okweyambula obwerere bw'omukazi omulabe kati oli bw'aba abukuteereddeawo nga tosasudde buli musajja yenna yandikyagadde kamuwulira amazima bw'ogenda mu bifo ebisanyukirwamu abasajja obasingana batuke ku swimming pool naye batono ababeera bawuga abasinga bakazi bagidde mu swimming costume kiri mu butonde bwa musajja okwagala okulaba obwerere bw'omukazi
kati Sheebah abantu abakulaba ng'ozina oyimba bakwegomba bangi. Era njagala okutegeeza buli musajja yenna singa afuna chance ekukwata bajja kukwata abawera. Naye wandisirise n'otutumalira biseera kuba siggwe muntu omukakkamu ennyo gwe bayinza okusaasira nti bakukutte. Ate tuleke mulina ajja kukwatira mu mmotoka Sheebah gwe weevuga tolina driver tolina bakuumi. Bw'oba tolina bakuumi tolina akuyambako mu ngoye z'ogenda kwambala. Tolina manager. Omusajja najja mu mmotoka n'akukwatira. Bakyawagana na Jeff Kiwa. Ate yakomaawo tofuna mulala. Omusajja najja mu mmotoka n'akukolako emikolo. Nga driver tagisimbudde. Olowooza omusajja engalo ezo bw'aba yakubye finga kikyabadde afuna mu ngalo. Tugambe nti yakozesezza vaayo yogere direct. Nti yakozesezza. Naye bw'abeera yakozesezza kikugwanidde genda omire empeke ezikutangira okulwala obulwadde bwa siriimu bw'aba nga yabadde alina siriimu. Naye nga n'abalala banaafuna chance bajja kukola ki? Bajja kukola ekintu kyekimu. Bajja kukwata. Sheebah si kipya nnyo. Abantu bangi abakwambudde kutuuka mu emyaka oyo musajja yasoose. Sheebah walinga ozina kaliyoki. Mu kaliyoki abaana nga beekola ebintu mwe mwalinga n'ebimansulo. Ekyo kipya nnyo. Bwekkiriza bwe babeera baakukutteko bakukwateko kasita tewaweddewo tebaakusse. Naye ate sinnalaba Irene Ntale bwe yali avuddeyo nti baamukutte ekyogamba akisirikira busirikizi sinnalaba kale ng'okitadde ku nnyambala nti Sheebah ayambala bubi kyekireeta abantu bano okwagala omwegomba. Abantu beegomba abayimbi beegomba basereebu era buli muntu yenna n'afuna chance okukozesa ajja kufuna. Wakyogerako wano nga twogera ku bufumbo bw'abasereebu. Webale nnyo kati buli muntu yenna afuna chance ng'akulaba ku siteegi aba akwagala. Naye kati teyandibadde na nsonga kukola ki? Kuweebuula kuba bakukutte ebirungi bingi si ye musajja asoose okukwebakako. Era bw'aba yakwebakako gwe basikiriza. Lwaki tomanya bifo biri bbenja? Bw'oba oyingidde mu mmotoka lwaki tolookenga mmotoka yo ne weebako? Ekyo kiri butonde bw'abasajja abaddugavu. Bwe tojja kuba Beyonce. Abazungu embeera zaabwe baayonooneka. Waliwo ke nalabye era ku social media okwo ng'oli agamba nti mu butuufu yamunenya kimu owakwawukana na Jeff Kiwa nti Jeff Kiwa singa abaddewo ebyo tebyandibaddewo nti Jeff Kiwa yabeeranga ne babaawunsa nga Sheebah amutwalira ddala nga muvundi. Kati tugambe nti management nayo yeetaaga. Sheebah yali mutuufu okwawukana ne Jeff Kiwa ku nsonga z'ebyenfuna nti yali atuuse yeetengerera akwate ku ssente asobole okukungula mu bukadde bwe asobole okumanya nti nategeka kino. Awo yali mutuufu naye kyengezaako okulaga abazungu abakazi beeyambula naye abazungu ensi yabata baayonooneka ddala. Abazungu abo bamanyira obwereere bw'abakyala. Abazungu omwana abeera ne nnyina we ne kitaawe nga bonna bali ku biiki bali bwereere nga maama ali mu nnika. Abazungu baatongoza obwamalaaya. Omusajja yenna asobola okugenda n'agula omukazi gw'ayagala naye ewaabwe bawa ne layisinsi. Ebifo ebimu bw'ogenda nga mu Amsterdam waliwo n'ennaku ezituuka abakazi ne babeera ku gundi nga bw'olaba mu bumuli obumulirwamu nga bali bwereere. Kitegeera bo mirembe gye baliyita ddembe lyabwe. Kati abasajja baalaba dda abo abazungu. Kati ne bw'ova eri ne weeyambula tafuna feeling. Ky'oba olaba ne bw'oba ogoberedde entambi zaabwe blue movies ebyo ogenda okutuuka okwegatta ne munne. Kimutwalira obudde bungi okufuna feeling. Tekimuvaako okumala okunuuna buli wantu wonna wonna lyokka afune feeling. Ne bakola ebintu ebitagasa wano mu Africa. Naye ng'ayagala afune feeling asobole okugenda mu kikolwa ekyo. Kale kwegamba bateekawo ebintu ebibatwala mu kikolwa. Ffe wano ate wano abantu bamira naddagala okufuna amaanyi ageegatta n'omukino omukazi. Kati abo ne bwe weeyambula asiiba alaba bali bwereere. Bw'onooba tonabaako kifo kimu omunuuna tajja kufuna feeling. Naye kitali mubaddugavu nti mubaddugavu Katonda feeling zaabwe zikyali waggulu. Osiŋŋaana omusajja ng'avubuse nga muvubuka naye nga kasookedde ng'abeerawo talabanga bwereere bwa mukazi. Kitegeera ng'akuba bukubi kafaananyi kati bw'oba eri omwebambako oli mu ngoye weegira omukunamira okola biki afuna feeling waakulabye era abasobola okukwata. Kitegeera abasobola okukwata kati ekyo Sheebah agume babeera bamukuttulala abeere mugezigezi obutamwongera mukola ki afune gundi kuba wendaba gundi Ray P ne ono Helen Lukoma mbalaba babeera ne gundi ne babaawunsa ne waba agenzewo performinga era Helen Lukoma mu ka video ke naakalaba akali recent yajja wano n'ayambala bulungi n'atuuka performinga ne bambala ne baddansaazi be ne batukunamira ku stage agenda okuddamu kola interview era yali amubuuza ku interview yagamba naye ku stage obadde olabika bubi toli maama bwatyo bwe yagamba. Sheebah
okolera sente ezitakka wansi wa miliyoni 5 buli bw'oyimiridde performance era ebisinga kikwetaagisaako sente ntono nnyo okusasula abakuumi otambulenga nabo kubanga kakati we bwabanga yakukutte ate toyogera ani yakukutte toyogera eri ali waggulu w'amateeka pozi nga wanyumiddwa mwogere omutwale ne mu kooti oba si kyoyinza okuba wabadde mutulo n'oloota nga bakozesa n'olaba ekifaananyi ky'omuntu mwogere omutwale ne mu kooti okimanyi nti singa amutwala mu kooti nga n'obujulizi abulina omusanga agusinga ne bwatabe bujulizi mwogere erinnya so kakati ajje yeewozeeko abantu okuvaayo okugamba okulaba Andrew Mwenda ebiseera ebisinga nze ekyejogerezaako nali nga ku ssomero naye twabeeranga mu kiraasi nga muyinza okuba mu kiraasi monita n'abawandiika ababadde boogerera mu kiraasi omusomesa najja n'agamba mu lisiti y'abadde bawandiika naye oluusi wavangayo n'oyoozaako bye babadde boogera n'ogamba masita nze mbadde soogera oyo alimba biki mwabangamu masita abantu be yaddirangamu n'atakola ki n'atakuba n'agamba omwana weki naye ne wabeerawo gwe baateekanga ku lupapula ng'omusomesa yeewuunya na bwewuunya bwe yabanga taliiko n'atuuka mu kirasi n'agamba naye gundi yabadde tayogera kubanze gwe bwali muze gwange nalugwamu nnyo mu kwogerera mu kirasi ng'omusomesa ne bw'ajja ng'obadde toyogera abuuza naye leero kabuli yakuwadde enguzi ki obutakola ki obutamuteekako okitegeera obutamuteekako nga lwaki nga bakulaba gwe toyinza butayogera era nze ekimu ku buzibu bwe nafuna ku ssomero waliwo omuwala simanyi buzibu bwe ku bwali saati twali twakula nga tuli bamuliraano basimanyi bannamukola ki nga mwana nange saamanya naye lumu tutuuka ku ssomero tuba tuva ku ssomero ne wabeerawo abaana abaali bamuyeeya omulenzi bamuyita Festo n'akwata kibooko n'amukuba kibooko kati omwana mu kunyiga olw'okuba Festo ali mukwano gwange bwe yatuuka ku ssomero n'awa abantu twagenze tuwemulira mu kkubo nga tuteera batuyita mu staff room tugamba mwabadde muwemula mutandike okuwemula n'eŋŋamba agakatonda mukulu sinnawemulako era oli babeera bamuwemudde yabadde ne munne Festo yabadde beekuba esaakoze eki saayemudde ku mwalo we baali bamuyita Rose nabwana ne kati gyali so twamala ne tulabaganako nga tuli bakulu naye omanye ensonga omusomesa gye yasooka okuwa yagamba nti kakati newankubadde ogamba kawuyi nti tewawemudde nti naye gwe ku mbeera zo n'okwogera obutasirika kuobeeraosobola agamba nti gwe bw'oba tewawemudde gwe bw'otawemula ani asobola okuwemula naŋŋamba gwe osobola okuwemula newankubadde kati wano weegaana kuba oyogera nnyo toggwako mbuuzibuuzi ne mu kirasi gwosinga okwogerera mu kirasi era nenfuna embooko ez'obwereere zannumanyi okuba zaali za bwereere nali saayemudde kati ensonga lwaki nkyogera nti Andrew Mwenda lwaki bamulonzeeyo okiiraaniganya ne kya Andrew Mwenda lwaki balonzeeyo Andrew Mwenda okuba nti yatiginyizza Sheebah Andrew Mwenda embeera ze n'ebintu n'enneeyisa gye yeeyisaamu ndowooza bagenza okutunula nga kuba abadde ku birthday nga ye musajja asobola okukola ekintu ekyo ne batakiteeka ku Gashumba oba Gashumba olwedde bamuwadde dda Gashumba bbanga lyamaze nga muwuulu ensonga z'abakazi kubanga kugamba nti owaayiriza muyima kulya byennyanja omanye dda abayima tebaalyanga byennyanja kati nga ne booleka ebyennyanja bye mu nnyumba n'osanga nga baabibbye tosobola kuwaayiriza muyima nti yeyabibbye kuba tebaabiryanga kakati Frank Gashumba ebbanga lyamaze mu buwuulu nga talina mukazi kati ate oba omuwaayiriza nnyo okugamba nti ate yakutte Sheebah naye Andrew Mwenda endabika ye n'embeera ze kyobola nga bamwesibako tegaba omuntu gwetunuulira nga ye bw'atamukwata ani anaamukwata Andrew Mwenda alina amagye mpozi luli yalina uniform y'amagye Andrew Mwenda okusinziira ku byazaakola Andrew Mwenda yavaako ku TV awo n'agamba agenze Kamwokya ayingidde Nuuku n'agenda n'ayambala n'enkofiira Kamwokya n'agenda ntiyeegase n'avaayo Andrew Mwenda ye muntu omu yalabikibwako mu uniform y'amagye nga n'elikopita nga abajaasi abatendeka abayingira mu magye ne bakola training bamukubira service ekitali ye kitasoboka kati omuntu azaakola ebintu oba naye mujaasi by the way naye nga mbega ali awo simanyi bwe yayingira amagye ge naye nze mumanyi nga munnamawulire omuntu yaddanga mu state house n'avuma gavumenti yaddanga ku TV n'avuma gavumenti era baamuyolako emirundi egyawera n'atuuka essaawa eno nga y'omu ku bantu abali mu deep state aboogerwako kati asobola okukola buli naye nze simusalira musango waba yamukutte amukwate kubanga ne gwe yakutte tenyininyini yeeyisa bubi ayambala bubi atambula alumya abantu so weekanga oluusi aneddako n'afuna ku ngoye empanvu n'alekera okufunamira abantu kati nga ne Mwenda naye agume kimulye kubanga naye mukuwaayiriza banne ye nnamba emu kati naye babeera bamuwaayirizaako okukwata omukazi kati naye agume
ate n'ekirala abantu bano ebiseera ebisinga bw'oyingira mu byobufuzi n'oyingira mu butaala abantu babeera baakulinda ddala akantu ne bwe kabeera katono nabano bennyini abakubamu enda nti alabika yabadde yakutte Sheebah nabo tebalina bukakafu nti yamukutte naye baba nti baategedde nti kyekisobola okumuluma ne batandikira ku ekyo omusajja n'ajja ne yeebuuzaako ne ku TV ate takiyita kyakuzannya ekyo kyalabanga ekyokuzannya kubanga abantu abo bagenda babiteekayo nze kyendowooza nti bamuwaayo nzikiriza nti bamuwaayiriza asobola okuba nga yamukutte naye nga kano kafirimu kigenda kulitula kikwewunyisangako olumu bw'alibeera ayina eggwanga gy'ayagala okulaga ne bagimumma nti mukwasibwa abakazi kubaga amawanga agamu ago gali kwe kujja okwewozaako erinnya balitwala sangu kati gwekyo bw'otosaawa eno bw'otokirwanyisa essaawa zino oyinza okutuuka okugenda okusaba viza okugenda mu mawanga agamu ne bakugamba munnayiffe n'omuntu yali avunaanyizibwako ogw'okukwata abakazi kuba pasita Ssenyonga yali mu nnyonyi just bagamba yatigiiga akawala era okuvuula engendo ze zaakendera okuddamu Amerika takyalinga luli kuba erigi yali yafuula amaka kiddemu ekyo yali mu nnyonyi n'omuwala ng'amulirayo kati oba ddala yamukwatako oba yakola ki naye nga omanyi abazungu balina edda bagibalabamu abaddugavu ne bwoba obadde oyamba muyamba akulaba mu kola ya kisolo n'obusosoze bwabwe omuwala n'agamba nti omusajja amukutte ku bbeere genza amutta oba gye kyava ekyawano okuba ne wana e Uganda bakikozesa buli muwala nti kati gamba byankutte ku bbeere kati ewaabwe kiva ennyo era Ssenyonga omusango ne gumuvunaanwako tetumanya gye byakkira naye amawere ne gafuluma yatizeetiza omuwala ate eno ne bakigaziya naye kati yakomawo tetumanyi oba kati agenda mu Amerika naye asobola ogenda naye takyabeerayo nga oli bwe yakola ki we yagendanga yazimbanga ekkanisa n'agireka eno n'agenda mu Amerika n'apakasa ebiseera ebyo n'ebisinga yabeeranga mu Amerika omuntu osobola okusabira mu kyaki n'omala emyezi mukaaga nga tomulabye n'akomawo so kati ne mwenda kino takiyita ekyokuzannya ekyo kyennyininyini kisobola okugenda ku likoti nosinga nanga kwembaza ebisinga ku wito kyasobola kuyitako kugenda kufuna visa ng'ate biri mu bugambo just so nga ate bya lugambo singa yakikoze ku muwala ali decent atalina nnyo mbeera ezo ye Sheebah totya bigugumu era kati ekitegeeza nti abakikola ku muwala ali decent ate kyandibadde kiwaawaaza nnyo naye kati ku Sheebah kizibu omusajja omu yayogeredde n'agamba nti ekibeera nga olutindo luyiseeko tuleera kina Trump kati ate luyinza tutya okujja ne lulaajana nti owakagaali yampiseeko olutindo teruwulira Sheebah kati ku mbeera ze alinga luti abanga situla tuleera ate kano kaba kagaali baba otunuulira mwenda bateebereza akasajja katono kalya Sheebah kakolako ki kalina nnyo kyamaanyi Gashumba agamba ayamba ffe okuba abannuupu ayamba ffe tuleme kufiira mu ntalo za nnuupu Gashumba naye bamuwemudde nnyo ng'alina muwala we bamutaddeko ebifaananyi ate buvidiyo ekyewuunyisa buvidiyo obwa Bobi Wine abulina bw'ajjayo n'ateekako ebigambo awo n'agamba Ssaabafere Misa Kiwaanyi bw'atyo yeeyise one man army nti fe atwesobolera oba bano abeesobolera Gashumba yandibadde asirika omusajja omu omwogezi atera okugamba wumuze engalabiyo seera ebisinga omutwe kasita gutandika okugjako ekiwalaata kiba kitegeeza magezi kubaga bukadde magezi takuwulira dda mukadde Gashumba omusajja oli kusuba myaka 5 emyaka bannayuganda kwe bafiira wagiyitamu dda oli myaka gyamakuba wandibadde otegeera n'obeeramu amagezi gy'olina okukola nebyo tosobola kukola Gashumba ne bw'onoovaayo ne weeyita wano ame tojja kujjawo ndowooza z'abantu mu kifaananyi baali bakulabira weefuula nti oyimiridde ne sayidi y'abantu abanyigirizibwa naye olw'okuba nti walina ebikolobero by'osuubira okukola nga tolina kubyesigama ng'olina gavumenti n'osigala ng'oli ku gavumenti kuba baakukwata ne bakupaledinga ne paasipooti ziri ekyo abantu toli kibajjamu ne bw'onoyogera otya ku Bobi Wine abantu baba balina endowooza zaabwe abalowooza nti batuufu ne Bobi Wine ne bw'onobyogera otya bakuyita kwekangatiriza endowooza wandibadde osatolina munnayuganda gw'olumirirwa olw'ensonga tekuliko omwana walineko nakitaawe Gashumba agamba mu nsonga esooka nti tata we yalwala n'afa tebaakyala n'amabugo tebaamuwa nayogera ku nsonga okujjako agamba oba muzaata ye yajja nayogera ku nsonga ey'okubiri nti tuli eno ffe tubonaabona naye ba Bobi Wine bazimbye amayumba balina ne baganda baabwe bakatandika okuyimba naye balina ebintu ate okujjako abantu okuba nti omuntu okula mubeera
okuza oyongera kuwutta. Gashumba buli muntu afiirwa waaba oziika. Bobi Wine bwe yandikuwadde amabugo singa gw'oli bukati. Gashumba oli musajja mukulu okoledde ebbanga ddene era twali tulowooza nti oli mugagga olwa benzi ze wali ng'ovo. Lwaki gwolowooza nti Bobi Wine alina okukuwa gwe n'otamuwa ng'ate omusinga emyaka? Lwaki bw'oba olumirirwa bannayuganda lwaki tovaayo n'otandika ekibiina ekyo ekirumirirwa bannayuganda? Watandika simu ka Uganda yakkirawo. Gashumba oyinza okulowooza nti kitaawo yafa amabugo ne batagawa ggwe, tewali muleku omwo kuba ne baganda abo bangi bajeje semanda abantu abakola kusimba abantu be baagala ennyo ennyo. Omuntu waba tawadde gwe mabugo n'agawa jeje semanda lwaki olowooza nti gaali galina kutuukira ensonga ya busiru. Essaawa ya leero bw'ogamba Bobi Wine baganda be bayimba bakayimba bazimbye amayumba nekibeera nekitegeeza ki nti babeera musango okubeera muganda w'omuntu n'oyimba ekirungi otugambye nti n'oyimba ne bayimba kuba bona tekuliko omuntu gwolaba nti ennyumba agizimbye Bobi Wine mugina emyaka 2 gy'amaze mu by'obufuzi. Kitegeeza bakozi famire yaabwe bw'obeera ogirondoola tulondola famire y'aba Bobi Wine bw'obeera otunuddemuko okuvekumu abalabira wano ate sijja kukunenya kuba gwe wagamba oli munyarwanda ate era nga kituufu tomanyi byawano. Akutegeeza ekijjajja wa Bobi Wine mwava layini yo okuvaako yali katikkiro wa Kabaka Kamaanya Kasenge era mutabani we Kayiira yali katikkiro wa Kabaka Ssuuna. Kabaka Ssuuna era Kabaka Ssuuna gwe ye yamutuuma n'erinnya okuba nti katikkiro wa Buganda alikuva Kamalabyonna. Kayiira yali Kamalabyonna wa Buganda eyasooka. Oluvyo lwa Bobi Wine Kayiira yazaala jjajja wa Bobi Wine azaala kitaawe era yini mwava mukulembeze. Kati okubanga ku mirembe gya Ssuuna abazungu we bayingirira wano nga jjajjaawe ye yali katikkiro. Kati gw'olowooza otya layini eyo ssaawa ya leero mwali nti erina kubeera y'abaavu nga jjajjaawe yali katikkiro. Omanye ekintu kye bayitanga katikkiro w'emirembe emisuula. Naye kati abantu badde bagamba kino tukijjemu Shira Gashumba naye nze ekibuuzo mbuuza nti kaakati ne Shira Gashumba nga tewali n'omu avaayo kutunuulira bya bugagga bwe kuba ne Shira Gashumba akoze ku ssente ate nga yakatandika nga naye bwakitegeerera ddala nti Bobi Wine tamwanukulangako era tamuvumanga naye n'entalo ze buli zaalwana azitunuuliza Bobi Wine atamunyega nga yadde ekigambo kuba Bobi Wine alina enjogera yayitiriza etalina makulu sibyewa makulu tegeera tamwogerangako naye amulemeddeko amuvuma mu kifo ky'okuddiza abamukolaki abamuvuma nabaana abavuma Shira Gashumba tulowooza nti Shira Gashumba alina kyeyabakola naye bamuvuma kuba bamanyi Gashumba ekimuluma mwana bajja mukubira ddala ate n'omwana n'atuuka okuba nti teyeeyisa mu neeyisa naye atuuta omuze gwa kitaawo ogw'okubeera omuwulu mu myaka 6 omusajja muwulu so kaakati ebiseera ebisinga n'omwana naye atuuse emyaka egifuulibwa naye era bamulaba n'ono bamulaba n'oyo kati kitegeeza like a father like son. Waliwo omwana gwe we yali awo ng'abigula naye ng'olabira ddala n'ak'omunda tataddemu like a father like daughter kati era bajja mugatta bajja muzinga naye naye yandibadde yeesonyiwa omuntu atakwanukula ebiseera ebisinga obeeramuko ku magezi n'ogamba omuntu gwenvuma nga tanyega kansirike lwaki sisirika oli yamulekera bano abato be baba bamuddiza talina budde bwe kyava agamba one man army talina budde bwe Kyagulanyi talina budde bwa Gashumba. Kyagulanyi yagenze Tanzania n'alambula abaayo naye era akatambi kafulumidde era okwo nga waliwo agamba nti afeera ab'e Tanzania biki anti kakati ebiseera ebisinga musajja munno bamanye okugamba nti bwakikusinga ekigere tegiyita njofu. Abantu abasinga basigalamu hangover ya Bobi Wine batamanya nti Bobi Wine gwe baalaba yakoma 2017 Kyagulanyi so kati ebiseera ebisinga omuntu bwakola ekintu kyotosobola kukola ovaayo n'okivumirira. Nze kati ebiseera ebisinga siina kaadi ya kibiina kya byabufuzi nti ndi mu kibiina bwe kiti naye ebintu mbirabanga bwe nkola ki ng'omuntu wa bulijjo. So kati olejja kutuuka akugambe nti owolereza Bobi Wine naye tetuganye sijjaga nti ntolereza Bobi Wine naye Bobi Wine yakukoze eki essaawa ze tibamukwata mu bayimbi bonna gavumenti ye muyimbi gwe yateekako etteeka nti ye talina kuyimba era talina yimbira mu Uganda n'emirimu gye egimu gyonna gyagenda ogikolera yonna bagenze bamuzibikira bw'ovaawo nti Bobi Wine ayola ssente naawe musinga emyaka
yoola naawe teekawo ekibiina okole ki oyole bw'ogamba nti avuga emmotoka simanye evuga eringa yabajjeno yabakibiki naawe gwe wamusooka mu byobufuzi genda naawe ogivuge gwe gy'oleebeeta nga tebakwogerawo toli mwavu oli mugagga abantu abasinga ebiseera ebisinga bagamba analemwa ebbuzi okuvuga singa lintunuulire weefula activist ne bikulemerera kaakati odde eno olwanagana ne Bobi Wine atakuddamu kati oyagala Mr. Gashumba tukulowoozeeko ki era tulowooze ki kuggwe ng'olowooza bye walinga oyogera mu sisimuka Uganda abantu nga bakuwagira nga bakwagala gwe ne basajja mivulowooza mukyasobola okuddamu ne mbyogera abantu ne babaagala ekaba kataala kaazikira kkiriza sisimuka Uganda yali ekola ki sisimuka Uganda yali ekubiriza abantu kukola abantu kulengera wala ekyalimu nga ebyobufuzi naye eba efunira wa kiri mabega kuba mu kutugamba okulengera tuba tetukuwa ssente twalinga tulowooza era yalinga alina waafunira kuba bwe yakola sisimuka Uganda gavumenti yasobola omulengera nesobola okumuwa kasente n'atuuka waakoze eki bwe yatuuka ne bamulengera kati ate gy'asinzira okujja n'avuma abaki najja avuma abantu so kati omwogezi omwateroga nti Mr. Wumuze Ngalabiye ndowooza yandibadde awummuza Engalabiye yandibadde awummuza Engalabiye so kati nze ebiseera ebisinga saagala nnyo atumalira ebiseera kuba akasente ke yali akwate akasente ke akali agende ku birthday asanyuke so kati yandibadde yeesonyiwa naye omukyero gwo gwa birthday gwalimu ki kuba kati buli yavaayo oba gwali mu ttolero kuba kati buli yavaayo Kamiiri naye yavaayo bw'atyo Gashumba yavaayo bw'atyo Muwenda naye wuuyo kati ali awo Sheebah naye bw'atyo mukyere gulayika gwali mu ttolero so kati ebiseera ebisinga batuleke beewummuzeeko batuleke omuntu gwe balwana naye tabaddamu omuntu gwalwana naye tamuddamu ku myaka gyagiwa ekitiibwa atuuse okubeera jjajja myaka gye nga nkaaga gy'alina kuba abaana baga nti engeri ekimusazaako enviri ku mutwe okuzimalako zonna zonna nsonga ya kiwala atakyali omutwe gwonna so kati yandibadde musajja mukulu ayeebuzibwako ne ku nsonga so kati ku nsonga yenze ndowooza aleme kumalira nnyo biseera bwe mwogeddeko bwe ntyo bino olaba bimutwala wa tebiina yengoyo omuntu kuba ekyekituufu abadde musajja wa nsonga mu ggwanga lino oba ali musajja wa nsonga mu ggwanga lino ayogera ne bamuwuliramu banaamukkiriza ng'akomyewo nga Ronald Mayinja ayinza obutakkirizibwa ayinza okukkirizibwa singa alimanya ensobi ye naye akimanye nti abantu ebiseera ebisinga bayogereramu kati babuufu akimanye nti abantu bayogereramu babuufu awummule abeeko byakola ebirala addeyo mu Sarafina akole embaawo zatambuze embaawo ze na bikina bizinensi ze bwe yali azikola ebyobufuzi asooka abeesojja naye nga mumumanyi nnyo nze nga simumanyi nnyo kuba yagamba ye teyeetaaga kifo ky'aba MP kuba ba MP abamu yabawa ssente kati kitegeeza aba ayinawoko kasente so ate omusajja ono kirumira yatwalaganakoko ne kirumira mu biseera by'okusondera omwana ssente n'amugamba yalya ssente z'omwana ge wamukujja ne tutagitwala nga nsonga olwokuba twali tulowooza nti kyakola kituufu naye ate bino byagenda akola bino bitandika okulowoozesa abantu bw'abanga asobola okukaabira amabugo nti tebaamuwa amabugo olwo ssente ze yakuŋŋaanya ku Nabukero ogenda okumujjanjaba so tulina obukakafu nti yazituusa nti era zaakola omulimu gwe zaakola gwegwo gwasaanidde ssente ze yafuna so kati atuleke akyalwana lutalo lwa kutongoza bavandimwe kubajja mu Bunyarwanda kati atuleke weewo wiiki wetyo wetugiwumbye ozi ekirala kyenyinza okwongerako okwo omusirikale wa traffic yasikaasikanyizibwa omusirikale wa traffic bannange babadde ki kuba guno kitegeeza kibadde nga kibeerawo ekisooka ate guno mulundi gwa kusatu omusajja Kafeero yagenda n'agamba okuwangaala kutulabisa ebintu so ate n'omuganda aga nti okuwangaala kuno eddiba kapa kugiriisa ku ddiba ly'emmese abantu bagamba nti oli eddiba ly'emmese kwegamba eddiba lya kapa emmese eriryako abantu bagamba nti oli yabadde traffic jam nga mu butuufu ng'okirabira ddala bwe tudda ku byafaayo emabega omuntu ayafa mu 91 92 oba mu 90s tebaategeera amagye ga Museveni kiki kye gasobola kukola kuba abantu baali balina obukyayi bwabwe nga bavudde mu magye g'Obotebe gaabakola ne batuuka okulowooza nti abajaasa abo bantu balamu era nze wenkulidde nga batugamba okusiŋŋaana omupoliisi wa Uganda osiŋŋaanangamu omujaasi naye abantu tebaakimanya era abaafa mu 90s tebaategeera magye gano
naye abantu bano amagye tegabangako malungi tebabangako balungi abantu balinga balowooza nti balungi naye nga olw'okuba bali wala nga kati basembedde batandise okubalozaako tebabangako na mpisa kubanga ebiseera ebisinga n'ebikolobero ebyakolwa mu nsiko abantu abasinga babigamba ku magye g'obote naye abalwanyi baaliyo ba mirundi mingi bino bye bagenze bakola essaawa ya leero bitandise otulaga ki ekyali mu nsiko jjukira nali mulenzi ntandika otegeera awo osoma ku mawulire otandika okugoberera following ebigenda mu maaso mu ggwanga waliyoko ekifaananyi edda ekyafuluma omukyalo erinnya ne bamutuuma kandida oba yali kandida ng'amagye ga Uganda gali mu mambuka eyo mu biseera by'okulwanyisa kkoni nga bakutte omukyala bali mu kumumwa mu bifo ebyekyama amawulire ago ne gafuluma nga amagye gakola ki nekikyaka ne bakivumirira nnyo balimba bakigasitilidde manya amagye gabadde ceekeri tumanya segundi Central Republic be bakoze ekyo siba wano ebiseera ebyo yali brigade ebiseera ebyo kati General Wamala Katumba yali adumbira amagye mambuka eyo ekintu ekyo ne kimutwala wala nnyo ne bakivumirira ne bagamba kya bulimba amagye tegasobola kikola era ebimu n'okuvaayo nadda mu poliisi abantu bagamba oba kye basinzirako okumukyusa bamuggyeyo ekifaananyi kya kandida ekyo mukijjukira abajjukira ebyafaayo ng'amagye gamu omukyalo oyo mu mbugo kati abantu ne bakiwakanya nnyo nga bagamba amagye ga Uganda ga mpisa ebiseera ebisinga kankubuulire bino bye bagenze bakola otandika okujjukira ekyali emabega n'olowooza kirabika kuba ne kandida yo bamushevinga mu mbugo kitegeera nti amagye gano tegatulaze kye twali tulowooza era essaawa ya leero omuntu okusiŋŋaana ow'amagye ate wandisiŋŋaana owa poliisi lwakuba nti ne mu poliisi bajjuddeyo bambega nti ebitongole bino amagye regular army military semwayi so ebikolobero bye bagenze bakola ku bannansi abantu batandise okutegeera nti kitegeeza n'amagye g'oboto oluusi si ge gaali amakyamu kiri mu kalica y'abannansi nti nze ebiseera ebisinga ntunuulira nti ono yakikoze nejjukira emabega Meja General Matayo Kyaligonza yafuluma ne abajasi be ne bakwata omukazi just omukazi ne bamuyisaamu empyawo ne bamuyisaamu empi byaggweera essaawa ya leero wano Enkinda waliwo omusajja gundi wa poliisi wa traffic mukebezi essaawa leero alina okugulu kumu lwe bannantagambwako bamagye kati ekyo si kyewuunya kati ate ne ku luno ono naye yafulumizza essasi muzeewe gwe abafulumya amasasi si kyewuunya nze olumu lwensooka okulowooza ku bukambwe bw'amagye ga Uganda ekimu ku kyenzijjukira bwe nategeera waliwo lwe bakwata Kyagulanyi mu Arua abantu bakola okwekalakaasa wano amagye ne gayingira direct ne gakuba omusajja munnamawulire yali akutte kamera ne bamukuba n'agwa ku ttaka n'awanika emikono ne bamukuba okumufunika bongera omukuba naye ng'awanisa emikono ng'ate ne kamera agirina entambi ne zibakwata bulungi nnyo naye tosobola kukyewuunya kuba mukama waabwe ebikolwa abiwagira kuba bwe yali akola statement yagamba oyo baŋŋambye yabadde abbye kamera kwegamba nti ye enkola y'amagye kasitobba tolina kutwalwa mu mateeka kugenda kukuvunaana balina kukukuba ne bakusasulirawo ng'omubbi wa kamera era kwolwo baakuba abantu bangi nnyo nempulira ng'omutima gwange gutidde nnyo bye nali ndowooza nti bantu bakuumaddembe ate abamagye babi nnyo okubasisinkana nti baakuba Kyagulanyi mu Arua ne bamukuba emiggo ne bakola ki ne baakuba abakyala ne babaleeta mu makooti bonna ng'emigongo bagikutudde yabaleese buleesi omwogerezi w'amagye pulezidenti n'agamba nti Kyagulanyi bamunkubira bulungi n'anoga mu Arua omwogezi w'amagye Felix Kulaije yazze n'agamba nti abatrafiki bano balina emputtu General yabadde alina kyava okukola ng'ayitidde eyo naye bateekako obugombe abatrafiki ne bagana obuwulira okutala eni eyo kati ani naani alina okuteekako obugombe obwo ani naani alina okuweebwa olukusa olwo kwegamba ebiseera ebisinga nze nzikiriza omuntu omuzira yandibadde afuna medo y'obuzira ng'amaze kufa omuntu omulamu teyeetaaga kuwa medo ya buzira kuba nali omu kubagamba bamukozesa ensobi omuntu mumusiime nga mulamu naye ate ku byenzize endaba ebiseera ebisinga waliwo omuntu w'ogamba nti kubanze Kulaije gwe mmanyi we yasooka okwogerera amagye naye ebigambo byayogeranga n'embeera gyayogererangamu bantu banjawulo nnyo ne Kulaije gwe ndaba ebiseera bino kwegamba otuuka n'olowooza nti Kulaije oli yali mulala
noga nti alinako bulwadde bwa mulumba ne bumuluma ne bumutuuka ku bwongo n'atuuka okubanga atandika okwogera ebintu ebitajjansa. Nze kasita yayogera ku mukazi gwe baaleepinga ne bamukuba ne bakola ki n'agamba yeetomeza yekka yabadde anoonya kugenda kufuna butuuze bweru. Nze ndowooza yange n'okutegeera ku ebiseera ebisinga kati mbuusabuusa ebintu byayogera omuntu ng'oyo. Era ndowooza kyandibadde kituufu pulezidenti oba yandibadde akyusa ku mwogezi w'amagye n'awaako ku muntu akyalina mukka ensonyi kuba Katonda yafuuka kaggwa ensonyi. Ekintu ne bw'aba akiraba ng'akiraba nti ate wayinza okubaawo ati kati baayo kyogere direct nti Jeno takwatibwa jjambu. Kirambikibwe ne mu mateeka. Nze neebuuza kati Jeno aba anyoonyayo ki ku makubo ago? Kiteekebwe ne mu mateeka nti Jeno ye talina kukwatibwa jjambu bamutereko obugombe asipatandike n'okusibanga enguudo. Kuba olwedde oli wa Kisekka oli mu kibuga mu makati Jeno onoonyaamu ki? Kale oli wa lanka ya waggulu wabadde ogenda kugulayo sipeeya gwe weekanikira emmotoka oba wabadde ova mu sawuli ng'ova kugula ngoye na makooti. Kiki kyobadde okola wansi awo downtown w'omanyi nti wazibu nnyo nnyo nnyo. Mwe mulina obusobozi musobola okushopinga ebintu byammwe gye batasobola musindika abajaasi. Kiki ekibakwasa mu butale ekibatwala mu butale okutaataaganya abantu mwe bajjeno abatakwatibwa jjamu ekibayisa mu nguudo z'abantu ba bulijjo kyekyaki. Waliyo gye musobola okuyita kuba ebintu byamwe shopping zemwe muzikola London muzikola Nairobi muzikola kiki kyonoonya mu bantu wansi okunoonya okusinga okuleeta obuzibu kuba kati essasi lyakubye nerikwata pulimo y'omusajja singa lyasanzeemu omuntu nerimutta ezexcuse nga zibeera waawo mu butanwa ate nga batwala omusirikale wa traffic nti yakoze ensobi. Wano wa traffic gwe baakubira entinda n'essaawa ya leero okugulu baakumumye tebannabakumuteekako bayita mukebezi. N'essaawa ya leero bagamba eyamukuba tebamukwata nga bakyamunoonya. Aga Katonda mu ggulu omujaasi wa UPDF avuga n'emmotoka ne kamera eziri ku nguudo tebamanyi mukama we ayali mu mmotoka yamulagira okukola ebyo. Mu magye kyekintu kye batasobola kukola mu magye omuntu teyeetumiikiriza mukama we nga tamulagidde. Oda ziva waggulu naye banaye mbabuulira bannayuganda ebiseera ebisinga bayibuli egamba nti mulibalabira ku bibala byabwe. Abasajja bano twabayitanga abanunuzi naye tugenda okufundikira nga abaali abanunuzi bafuuse abeenunuzi. Beenunula nga bo ne bajja bikola bakola bingi. Bajja ku Christ the King ne bakwata omusajja gwe bayita Kawooya ne bamupakira mu taxi ne bamukuba ebigala by'emmundu mu lubuto. Ndowooza obumu ku butambi ku nsi kuno bwe nali ndabyeko bundeetera okwennyamira ke katambi ako buli lwe nkalowooza. Baamukwata ne bamukuba bamukuta asajja nga bana bali muleya ne basooka bamukuba ebigala by'emmundu mu mbuto. Pulezidenti bwe yayogera ku nsonga eyo yagaa nti baamugamba bagenda okumukwata n'abaluma ensonga lwaki bamukuba bati. Tuga nti omuntu alumye omuntu atalaga yadde ebbwa nti baalirumye wano bannumye wano ne bamukuba mu byenda butaago ne bamukuba simanyi musajja oyo ne bamumenya embiriizi. Ago ge magye ga Uganda n'abeenunuzi. Pozi ekirala kankigatteko na kino nga bw'olaba nti Besigye baamukutte agenda okwekalakaasa. Bannayuganda njagala mutegeere ekintu kino. Besigye bwe yali ava mu magye ng'agenda okutandika okwesimbawo okuvuganya yalina ebirowoozo ebirungi. Kuba Besigye agenda okwegatta ku magye si ye muntu eyabulwa ekyokukola nga bano bannaffe abeenunuzi abava mu nsiisira. Besigye yali dokita ng'amaze okusoma era yava Nairobi gye yali akolera okujja okwegatta mu lutalo. Kitegeeza yali bulungi teyali tanoonya ssente na kubaawo. Bw'amala okulaba gavumenti nga bagivuga bagitwala kifuula nnenge ye ng'omuntu yali mu lutalo n'asalawo ajja akole ki avuganye gavumenti. Ayina ebirowoozo ebirungi era yajja n'ebirowoozo ebirungi. Naye abeenunuzi abaali mu gavumenti eri bwe baamulwanyisa ne balaba nga azze akutte mu opposition ne bagamba okay Besigye munnaffe kubanga naye kubaagabana ettaka lya bannayuganda ezimu ku mayiro 9 y'omu kubaagabana ettaka nga bavudde mu nsi ettaka ery'obwereere nga bagabana Uganda y'omu kubaagabana Uganda musaana mukijjukire. Naye alina ettaka ery'obwereere gye yafuna yayita mu nteekateeka bo ze balowooza nti zez'amateeka naye bw'obuuza gwe yaligulako mu Buganda mwatayina jjajjaawe yadde kojjaawe nti yalisikira ku muntu ebamu ku basinga ettaka wano mu Uganda. So kati naye ekyo n'okireka nti gwali munyago baaluutinga ne banyaga nekikogera ye yajja nga azze kutereeza. Naye bano bwe baalaba nga ye munnabe ne bagamba no Besigye tunnaffe twalyanga naye tumunywereze mu opposition abeereyo. Gavumenti ne bweribeera abantu beekyankudde n'eyuuga era kirigwa mu ffe. Balibeera akwata ababbi naffe tuli mugana nti ettaka ekibogo oyinayokko ku mayiro gye wagabana. Nalabako obugundi obwo nalabako obutambi bwa Besigye ng'akyali. Yali mbooko yali muvubuka muto. Teyali musajja w'amaanyi ekyesimunenyaako. Bano bajja ne bayingira mu struggle ye ey'okununula abantu. Ne bajja ne bayingira mu struggle ye ne bamanya nti opposition yonna yonna erina kutambulira ku Besigye. Eno be bali mu gavumenti eno be bali ne mu opposition. Nti obuyinza bwe bukyukira bwe buti.
era busigala buli muki mu bbo kuba baatya nnyo mu 96 okusinziira president emirimu gye yali akoze mu kaseera akatono bululu Ssemwogerere bwe yafuna baagamba katono Ssemwogerere mukadde naye wasobola okubaayo omuntu ow'amaanyi okusinga Ssemwogerere kati bo ne basalawo ne bakuliyetinga opposition ne bayingira ewa Besigye ne bakola ki ne batandika okumulaga nti kyekifaananyi ky'opposition Besigye n'akola era abantu ne bamulonda ebiseera byonna byonna ne bajja nga ali mu opposition abantu ne batuuka ekiseera ne bagamba kati tulina kyakukola gavumenti omusajja yatugamba nti mukube kalulu nze ndi mujaasi mundekera amagye gampagira tasobodde kubaako kyakyusa mu gavumenti emulemi kati abantu ne batuuka ne bagamba owayi katukyuseeko ko tuweeko ku muvubuka bano bonna be bamu Kyagulanyi najja bali balowooza nti bajja kuba ebifaananyi bye kwe yanyweranga enjaga kwe yakolanga ki abantu olw'okuba nti baalina obubulirirwa ne bagamba katugezeeko kuwona ataalwana na bano avuddeyo ne yeesimbawo era abantu ne bamwagala era okulonda kwa Uganda kasookedde nga kubaawo kano ke kalulu President Museveni kakyasinze okutya kakyasinze okuwangula mu bunkenke mu bulumi mu kutulugunya kalulu akakyasinze okuttirwamu abantu kitegeera nti baatuuka mu kwekalakaasa kwa 18 wano lwe baamukwatira eruwuka ne batandika okukuba abantu straight bullet ne batta abantu amagye ne gatta abantu kamera oziraba nga abantu bakutte mundu bakuba abantu abatambula abatalina yadde ki abatalina yadde butida BBC yakola analysis kantu ako kati ebiseera ebisinga bwe balaba nti Kyagulanyi afuuse mu opposition bagenda okumaliza okulonda ng'abakoze kyatabakolangako ng'abakubye mu Buganda n'abeera ba MP ne ba minisita n'abakuba mu Buganda n'abakuba ne Busoga ba MP ne balemeerayo naye nga mu kalulu abawangula kati ne batunula ne bagamba kakati Kyagulanyi akubye Buganda nti abasajja bano babadde mu Buganda nga tuba ba MPs bajja bavuganya kati bafunye ssente bagenda kusasulwa gavumenti kitegeeza buli we bakutte ate nga bali ku nsonga z'abantu bagenda kulemerawo era mu kulonda okuddako Uganda ejja kweyongera kugenda n'abaali basigaddemu ajja kusobola okukola ki sobola abaafuba nnyo okumuwaayiriza nga ali tribal biki naye nga weebuuze gwe wuwo gy'osibuka lwaki okuva okulonda lwe kwatandika gw'owangula lwaki gwe toyagala ono gy'azaalwa bamuwanguzi ne bamanya kati bwagattako Busoga eno n'agikuba nti kati mulonda okuddako luli abaali bamuyita omwana omuto ajja kuba akuze kuba luli ensonga gye baamuwanga baga akyali muto mu bufuzi gino emyaka bwe gimweyongerako agenda kuba akuze kati kyetulina okukola kiki tulina okuddamu okuzimba Besigye akomewo omuvubuka ono ayinza okutukuba akalulu akaddako kuba kukano bwe tubeera tukabbye kululi ayinza okuba n'akangi akatajja kusoboka kukola ki kubbibwa kati omugezi ozimba Besigye omuzimba otya tulina okukwata ku bintu bye tulinako ko obusobozi tubipaaza ebbeeyi nti kuno okulinnya kwa sabbuuni ne butto lwaki era ebintu ebikolebwa wano mu Uganda bimwakwata n'ettaka lya bannayuganda ne muliwaayo bidiko ne mufuna ebinazi lwaki ebintu ebikolwa mu binazi bye birinnye ennyo okusinga n'ebiva ebweru bye tutakolera wano tusooke tulinnyisa ebbeeyi y'ebintu abantu beetamwe tulinnyisa amafuta kubanga amafuta gali nnyo Dr. Besigye omu ku balina petrol station mu Uganda kwekyo obwedda nninze nkugambe nti bagamba nti kati Besigye avayo okwekalakaasa naye ate tanaba ye ku petrol station ye amafuta agenderera kwaga agali waggulu simanyi oba akimanyi nti bano baagala mukozesa abaalinyisa ebintu ebyo mubugenderevu bamuteremu kawooko tuwaaka akomewo kuba bamanyi kululi yakikola ne kikola ebintu ne bikkakkana kati bamuteerawo embeera ey'okudda mu bantu bamufulontinge mu bannabyabufuzi abali mu opposition ebiseera ebisinga naye kati abantu ebiseera ebisinga bannayuganda bakuwagira naye batuuka okukukowa bakukoowa lumu nze wano mu Uganda sirabangako omuntu yali ayagaddwa kwenkana Ssebaggala mu bannabyabufuzi naye Ssebaggala watuuse okufiira nga takyasobola kwadressinga lukuŋŋaana lw'abantu 100 nga bamukoowa kyekimu ne Lukyamuzi the man Lukyamuzi abantu bamwagala naye essaawa ya leero Lukyamuzi nkutegeeza oba tosobola kuwummula ne bwogenda kuwa kansala bakukubirayo tosobola kubuwangula kyekimu ne gundi bwe Lubaga so yani katolu bwama bamukoowa gundi oli naye bwate so kati Mr. Besigye kyakola kifufu akikola kirungi kyandigasiza bannayuganda asobola okuba nga akimanyi asobola okuba nga takimanyi naye bano okupaaza omuwendo gw'ebintu baagala Besigye oveeyo weekalakaase naye abantu baatunula ne bakitunulira ne bagamba kakati ki ekigenda mu maaso Besigye avuddeyo yeekalakaasiza nti abantu tebajja kwegattako kuba abantu abamu batandise okulaba ebintu bino ne bagamba nti gavumenti eno ekola kakodyo okukomyawo Besigye mu opposition
so kati Besigye bakukwatira ewaka naye bano abali mu gundi eno bano abali mu kintu bano balowooza nti basasobola okuzimba Besigye kitakyasoboka. Nze nasanyuka nnyo Besigye ku luno obutajjaayo mpapula kujja kwesimbawo kuba kyali kiraga nti akkiriza nti kyandibadde kibi nnyo okuba nti Besigye oli munnabyabufuzi aludde mu byobufuzi ozze owangula n'obulu miliyoni 3.3 ku luno ate ofuna emitwalo 10 yandibadde kikola ki wali mulungi nnyo n'osalawo n'otokola ki wali mugezi era wakola kirungi. Nze nalowooza nti era abakulemerako kyandibadde nga nti ate naye ajja kulemerangako mu byobufuzi kuba waba takkiriza abalala kuba wamuwaatwa kwefuga. Kino kyali kizze kiringa nga bw'ogamba nti olubuto omuntu bw'abeera ng'atuuse okuzaala omwana olubuto lusobola okufuluma n'olwetikka emyezi 9 naye omwana lw'aba anaazaalibwa tasobola kusula mu nda ya nnyina newaafa atya aba alina okufuluma. Kati ekiseera kyali kituuse okuva mu opposition kuba nti waliwo omuntu omulala akwata opposition. Kati essaawa leero Besigye naye banaakukolerawo pulogulaamu ezo bakukomyewo bakukube tiya gaasi abannayuganda kijja kuba kizibu okujja okwegattako kuba kati luli abasajja baalinga basibya byayi naye omusajja agaa nti kati ngenda kwongeza ku kkamba kati asibya mpingu. Kakati Dokita Besigye luli abasajja baalinga bakuba abaana emiggo naye kati bano tebakyali bakubi ba miggo bano batemu. Abaana be banakwegattako bajja bakwata walaba abaana ba Nuupu wano okulowooza nti balina okubamalamu okuwagira tebalina nsonga yonna gye babasibira kitalya naye ensonga yakuwagira Kyagulanyi. Kati abaana bano abalala banakwegattako bajja bakwata babongere mu makomera abasibe abamu bajja kubatta. So n'olwekyo okusobola okukuuma eddembe buli kimu kirabika kano kakodyo bakakoze kulinnyisa bintu odde weekalakaase basobole okukuzza basigale nga bali bagumu bali safe side nti gavumenti neeba ekyuse no tulinayo abantu baffe. So kati sandyagadde ogwe mu kategaako kino kitunuulire ekirungi nti owa NRM edduuka kwagula n'owa Nuupu kwagula na bano be balowooza nti baabwe mupaaze baleke bapaaze ebintu era okulonda kulituuka bajja kubeesasuliranga bo. So kati nze mu kuwumbawumba kwange ngamba Mr. Besigye ebyokufuluma nti ogenda kwekalakaasala bintu kireke tewali mbeera abantu gye batasobola kukola ki eyitamu. Weewaawo tweyanziza nnyo temwerabira bannaffe abasunduusa exchange ndowooza mubadde mukalabaawo. Sunduusa exchange bano woba oyagala okuweereza ssente mu ggwanga lino Kenya, Rwanda, Somalia, Pakistan, Eritrea, Ethiopia okozesa bannaffe abasunduusa exchange woweereza ssente nga woziweereza okuva e Bulaaya wezituuka eno wezituukira ddala ku mobile money ye. Kale kwegamba si byebiri nti ate omuntu alina okulinnya emmotoka asimanya yeetaaga passport okujja okufuna ssente ng'ate omuntu ali ku kitanda yeetaaga eddagala ery'obujjanjabi woweereza 15 bwezijja ofuna. Of course wabeerawo obukyajeezaawo obutonotono obwa transfer ne exchange. Kale mweyo ne bannaffe abasunduusa exchange gwayagala okulangira kuno ennamba zizo kweziri osobola okukuba ne tutuula ne twogera ne tutegeera. Buli week tukola video ng'ovudde ku video ya analysis tulinako videos endala oziraba video za music oziraba video z'okufumba video z'ebyobulambuzi. Kale kwegamba woba osazeewo okulangira kuno buli week abantu bajja kuba balaba video eziwera ezisobola okulanga ebintu byo. Kale nno tusisinkane wiiki ejja. Mwebale nnyo banaye temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga. Tusisinkane wiiki ejja.